I am very hard pressed, together with my colleagues, for us to sit here and participate in a sham process. And I'm calling it a sham process because it is pretentious. When you bring a bill here, you should give it time for people to have their input. But you are saying, we don't want your input, we're going to pass the bill as is. That's why, Honorable Speaker, you did not rein in on the committee to give adequate time to the stakeholders. That means this is pretentious, this is a sham for these two bills, the EPDF Amendment Bill and the Political Parties Amendment Bill. So, Honorable Speaker, myself, together with my colleagues, we are hard pressed to participate in this sham process. So we shall leave you here to participate in your sham process, to process your bill, pretending that you are getting the input of the people of Uganda and you're not. Thank you, Honorable Speaker. I will take my leave because I don't want to participate in this sham process. Thank you. You go there. Luganda. Kwabadde wano olunaku lwajjo mu meeting ne tukkanya nti ku mulundi guno tusigala mutu tuneesonga bezigenda kukola ki okutambula bannaffe abali ku legal committee olabye ne bakola ne minority report nga kuba tuwuliziganya nabo ne batubuulira nti waliwo ebitatambudde bulungi kati tutuuse wano n'ensonga tennaba kutandika batugamba tukole ki tufulume zensobi zennyini ze twakolanga ku mwanya ekyo kitegeeza tugamba bannaffe bali nti waliwo abalagira naye nga naffe bali baba balagira nga twabaawo ne nagamba nti tufulume ebintu biteekawo buyisi bwe tuba tugamba nti tetukyalina mulimu gwe tusobola kukola mu palamenti lwaki palamenti tetulivaamu nziri tuba tugiviiremu ddala omulundi gwekyo nakyo kibe kuki kiba mu ddiiro otherwise kiitiibwe tosobola kutuuza babakawo n'obagamba nti leero tusigala buti tolina bwe waalabyeko ate n'obagamba nti musuke mukole ki mufulume tulabiranga mu katemba wa kikaaki oyo maama makata Edi muto bamuleta mu court at the same time lo bataddeyo sitting kati fe tubeereri nga tulololo baliddeku ne webuuze kati ndolo balirewa kubali mu parliament oba ku muganda waffe Edi muto ababaka bonna olw'okuba nti bagambye nti ababaka bagenda kuleeta ebyetteeka mwandibadde mweyiwa ku court gye baleeta muganda waffe eyo gye mwandibadde mweyiwa ne mugaffe tetujja kubeera mu ebyo tuzze kulaba munnaffe omusajja yamukuba ne bamukubya amasannyalaze musajja naga ali mu basement amuyigiriza lunyankole enkya bamuleeta mu court nga muli mu parliament mugenda kuteekawo mbeera ki eyandibadde esinga ng'amawulire gonna gali ku muganda waffe ababaka baaganye ogenda mu parliament bagenze kulaba muganda waffe bamuleeta mu court bamukuba musajja omukulu gomanyi ebintu byayitamu erimunda anga gwosiba bukooti mbogeze mu parliament kuwakanya tteeka nga mu mwalimu wakanyiza tteeka ki nga government erina mu interest ne bitakola muve mu byekidikuzi mubeere serious mubeere eri ebintu byonna bitunulire parliament nga muganda waffe bamuleeta mu nkukutu bamukubaako bamufudde ekitagasa ekigambo ekyo kyoyogedde nze nkya kasita mugenda mu parliament ngenda kumanya bumanya nti nebya protest vote tuli mu mboozi za kumweso ezitwaliriza amalwa mbu bwe bagenda tukulemberamu bagenda tukulemberamu la eyo ndabira ddala nga mulinga abagala otukutula kebo tulowooze nti tuli mu byakidikuzi awo protest vote wetandikira nti abantu buli kimu bakidefines nti eyo teri bigwerayo tetujja kujjayo
ne mubeera ku kooti we baleeta muganda waffe era awo nkukakasa bwe mukwate ekkubo nga mugenda ku kooti bajja babulookinga okugenda ku kooti ne mu parliament tebajja babulookinga kuba appearance yammwe it serves in Museveni's interest tajja babulookinga hey mumuzikwate emmotoka zammwe nga muzolekeza ku kooti mulebe bataba bajja bagambira makubo temulina gye mulaga bajja babulookinga naye nga mugenda ku parliament buli omu agenda kugenda bulungi ng'agenda mu toilet nga tewali akuyimiriza nti mumuleke ayidde kagenda amale haja banda Uganda fena tuina ababaka bayina kubeera ku kooti bwaba nga baleeta muganda waffe Edi Mutwe duli bamuleeta bamukukusa eyo gye balina okuteerawo embeera amateeka mmwe mugayisa mmwe mugakola naye amateeka ne gabeera nga gamenyebwa mbwera muddayo mugenda mukola amateeka amalala gemukola ge bamenya kati mba ndi ku biki ebyo ababaka mmwe mukola amateeka how do you feel ng'ekintu ky'ozimba waliwo ataazimbulula era ng'oddamu omenyeka n'okuzimba